bamutwala asaga enkimazi sikutaliza agamba ayavana agamba mbu amanyo galabika gaali gakwaye yagituma sanyu festival naye genda wunzikanga naku festival miranga nga generation si yanga generation omanyi sente zange zifiridde ku batabani be nenkwate owuwe mulalu naye mujjanjaba is a program abakazi abange ejjenyo kulete tubafu mbukawo nga buuliriza katonda wange abantu yagamba nso mawe kawedde munda Ningoli bukambu yatazadeti autideki N'olwensonga ezintu agomanyi bayita kadogo gomanyi kulati mu lutalo walwe bali bayita bakadogo bakadogo zibabira bati nja kusomesa tugende jingu au katezo jo twa tu recording embozi mukati ne baleta omulamu ago palaso kinengezo gabanange kopi manyi asasire no bat odamu kunyetonderako ebyadda kiddamu wadde kukiddanga mu wadde nona kuno ngensonga ngezo nkumbu palaso era njalo bimenyewo mu interview era nze twakoze nagambi anko palaso toina so wacho sibanko but kubanga ekimu kubyamwavuza waliko kati tansiba manya tansenyuwa era nembagamba naye no but yakola monso report labanga akola akatabira gati sawa ze wampa za gwako drachi tonona wajire bakuandikide wache kumanyi ko li musajja muyivu yanga generation bamutwala si yanga generation promoter yanga tojiteekako yobuleza ajja kupika bikango bakutwala bantwale ebyadde la poloso yagenda kusiba tasobola kumusiba balasa amonye masinyaze ga show kati ate muyambye era nebyenkoze era manyi era abantu 1500 nabo babalemeseza okugendayo mu kibuga tasobola kulaba ku muntu ate bwayongera okunyiza ngenda kudda kanungu ku boda ye Congo Uganda palase wakati wange ne palase binja abimanye byaliwo ne ate ekisinga obukulu mu byonna nze bene bizuula binayitamu ku wizo java ku palaso oyo ne musajja wa Mwedi Kenzo tobola Edi Kenzo mambega kawo nali muyingidde nene mwesenyuwa president wa federation wabayini tebiyamba nze yabakona uli mutegesa ate fabayi ba promoter ate federation kisirani jetuli wangu omulama gwayo omukulu gwali gwakujjawo maanyi ga ba promoter bo bitegeke ba era tubula byetegeke naku first education festival yajetegeke badevu tutalo kati betegeka naye kino buli bakoma okwetegeka nabo baloza ku bulumi ba promoter bakola ki kati gade education amazebanga tinga takola concert aludde kyegamba kati bulumi bakola ki era nze nsanyukira nnyo omuntu agezaako okulemesa promoter kwenye kulaba mu legend ya Bitex n'omulaba n'omusekerera nego manchi kitegeeze myaka 3 nani stop ngoli promoter ko yo level ye kati palaso akwita mukole concert yeno kiriza ate nkugambye nzo oluyo lwankubwa yali sign ya Katonda entuufu enkakasa nti wesiba ku family eyo buli batojeese nyo ejja kufa bufi kati nzo okudde mu bamayanja family kuba kufa kwange kuba kufa siriddamu kukolagana nammwe basajja mmwe muli babinyonnyo nga gye nkomeza naye kirungi mu byonna bye mwakola byonna muli mu kubisasulira kati era muli obunkenga buli mu family mubumanyi ate nga bagenda musula mugumuka nibani abagenda kunsi palasi yakuwandikira kati mukulu we wizo mwanizo omulalu yasooka okuweereza yakiweereza nakyo kigenda mu myezi 6 bajja kutwala bakomeza bonti bakulaba nze mbuba kweno technology yajja mu Uganda ngo mutosola no mutrackinga ku WhatsApp na buli kimu neche kiwandiko wakirabye bakimpereza alwa omwami yakimpereza babyani sama nyamanyage yakiweza ku WhatsApp yakimpereza ku WhatsApp kinyaga ne agene maso ne byako bakusavinga nati agene maso ne byakola mu byonna kye nyizo kugamba mu byalimu
bunetonde palaso nkutwala omukisa guno okutegeeza gwe ne balo yabo tusigenda kwetonda ni fact bye nayogera nyine njagala mbiddemu ne wano bye mwateeka mu kibaluwo ekyo palaso oli musajja mutemu nnyo fact oli nakyogera mu luzungu era kankiddemu mu luzungu you are a murderer. You are a murderer and your family is characterized by violence. Nchizemu. Ate family bane ati ebiri mu kiwandiiko byennyini genzizemu. Anku wesiga ki? Nkulu nnyonnyodde mulimu kati in fact nekino kati kankyogere. Kati mwana palaso kwebyo ebintu byenjagala obeere serious ogenda okumanya nti byabanene wayimbako biyimbe. Wenda kumanya abanene abaddala be baani. Anko umanyize nali omukuba nga ojja mu ndongondo zaafa kyasukula okuva ku lunaku olwasookera abantu bayinza kulowooza nti Anko Nobert yatabukamu omutwe ku basereze zamufiirako nnyingi kati gwakyasiza mulalu nze kubanga ndaba ava ku bukyabantu kati okusooka okutegeeza abantu ng'oli nange nkomanyi ng'omusajja omugezi ennyo naye gw'ogamba ekiwandiiko kino eky'omukulu ono mukulu ki Mwami Katende nekitegeeza ki nti nekitegeeza ki obali kuba muyiya manager olw'effaamu eno yemukusiba okudangaza amaanyi era ezitiibwa kati ku luno bagisaagisizaamu palaso yabatadde mu mizannyo gye naye Mwami Katende and Sempeebwa why do you get the audacity of even writing a letter representing a criminal like Palaso? How? Also criminal. Blood daylight murder golaba omuntu akwata ensululu n'amajambia n'akwata ganga y'abavubuka n'akwata nga bali kodinga kamera n'alumba amaka ga munne. Okimanyi Palaso y'omu ku bawanga ngusiza alien skin bamulemesa Uganda. No, that is asylum. Ebintu bino ebitwala for granted nebino ebintu bya ddala omuyimbi atusoga akasoke nesenyemuko nga bwe nesetinga bakuyita kuwaŋŋanguka neba President Museveni government ziriyo zaabayisa obubi ezasookawo towulira aliko history nti bawaŋŋangukira Kenya okategedde ali emisiki nti yafulumye mu bulungi abasyabulemeseza Uganda y'omu ku bo era n'olwaleero ali emisiki nakyebuuza Palaso nali namukola ky'okutuuka kwekyo kubanga yali muna ebintu bya bukadde obuwera 10 kyokka ekikolinsa akola ebintu ebyo munaku muzibu byebikusibye ate byonna ate kati nina bwino anti nga nakuyiridde nga natadde bwino wa Palaso oyo ntadde nja kubayiira soweji wa Palaso nja kubayiira suweji Palaso ajja bayiira nja kubafukumulula suweji agenda kusiba musaba tuyimire mu kagulu aba aba basimulekeyo ng'atandiyiridde ate bwe mujja okutegeera abasajja omubanji aki nkunnyonnyodde yeetenda wagenda okumanya nti si munene olimba yayimbamu yatuyimbira webale kutuyimbira era nga nanakulufula lingitoni bino byabanene abanene tovimbanga toli munene bajja kukwata okubira banene kakati gwate bajja banakukwata nakukwata nga toddukira bamaiki mukula kwata bajja banakola ki mukwata ng'amatako gambugumye dda ate tokasalamu ankolola kubenje gyewakolako luli gyewakola posita yakuteeka President Museveni amaanyi akusinziira si kusinziira ku maanyi ago ate gali kubanga ye mukiwandiika agamba ayagala omwetondere sijja kukwetondera ayagala muliro milioni 8 kakibeere 10 ate wotegendereza kwezo zennyini zoyagala nkuliire gwenyina n'okumpa ssente ate gwe nga kukoza ki nga ate gwe omuvuma anti nkugambye Palaso nja kukuleka mu kkooti andi kati bagenda fakati kati nange nkunoonya onoonya nkunoonya omanyi Palaso onoonya nkunoonya naye mu byonna njagala njogere message eno ng'eri very loud and clear nga ndi mu kamera eno message njala mugisalemu mugiweereza abakuuma ddembe aba security otyo mu Uganda muzeemu omuze ogw'abavubuka nga ba Palaso okutwalira amateeka mu ngalo olw'okuba bo balowooza banene
incidences ne scenarios nyingi ezikolebwa omukulu oyo Palaso ng'atambula hands free. Mbagamba ebigambo bino mmwe abatamanyi n'abawagiza ba music. Oyo Palaso y'omu ku baaviirako radio okufa. Omugenzi radio okufa. Ate bakugamba radio ogenda okufa yali depressed. Palaso y'omu ku baasuula radio mu depression. Ekyo yagenda okufa nga Palaso yakamukuba ebikonde ebiseera ebyo. Ekyo si kinene nnyo kyo. Ati kyogede na kyakigatta ku misango gya Ssentebwa ne company. Nkyeddamu Palaso nga sitamidde nyedde ka juice kakano kene mu kunywa. Palaso gw'omu ku baaviirako radio omugenzi okufa. Kubanga kigambibwa radio yafa depression. Ekyali kimunywesa omwenge nnyo bwekityo. Yakuba kuva babe. Ate mpuliriza weyagamira okufa kyali kisusse. Ekyagumunywesa nnyo bwekityo yali depression. Kale kati zibagenda kunsibira. Atoliimu bino ebigambo byenjogera byange. Radio yafa ng'ogyeko okumutemula ebimu ku byamuleetera tugamba the catalysts yali depression. Palaso one of the reasons as to why radio was depressed. And me, you cannot put me into depression. I can tell you. In fact, I will depress you. Yet a sobola. When I have to know that it's all good depressing. Palaso no Uganda make a phone in a gate on Daba. Anka man, Jack Manya, we are the invisible boys if you don't know. Yes. I can play invisible games. You will not go to the rules of Wendy Moose. And there's a man to Daba one. It's all sacrificing an entambuza navigate. This is just all of Subia. Ngani kusadda kirabu. Ogenda kumusawo. Ato ebitulimbuza kyageza ko kulaga okumusula already ali depressed akatono kanoko okulikola video ebiri no getting depressed bwana kola video nengamba emuteni mwabadde batufu okumumaki nga sobola kwebula nga toli mutemu kasi mutemu kasotambula ne jambia wano ng'ogitadde wano machete obeera mutemu yatambulako ne jambia n'obutambi bwe buli kiriyale ng'alina jambia musajja ono bannange singa okusimamiza gwakuwa okusima mu kooti awo kosobola obutambi nga Palaso alina jambia mpuliriza Palaso bakutenda obusajja genda mu maaso n'omusango tosaasira kuba siri mwana wa nnyoko yagenda kusaasira mu byonna lwana nnyo nga soyo tennatuuka ompa waabiri kubanga ate njagala nesheeremu kubaayo nga tuyimidde mu kkooti babiri yagituma sanyu festival naye genda wunzika nga nnaku festival era nga mbereere singa kuyita amagezi agaliwo genkuwa wekyange kyange oteesa ne poliisi ekuwa ekiwandiiko nti security egiganya otherwise ogenda kuswala and it is going to be your end. Enkomerero yo kubanga togenda kwekwasa ate ffe bwalowooza nti tugenda kuteekako sho twakuzira neso yali enisikino giteekayo mangu nga tetunayimbira kisiibo yalien tetwagikola nga tunoonya magoba twalaba kumulagako tigwe byobala si bye tugenda okukukolera so tetugenda gikuteekako sisobola kukuteekako wadde engombe eŋŋanda so gikole lunaku lweka tewali byakusumanyanga tukukolera amawulire bino bitono bino ntoka-biri tegyemuwaddeyo katono bino tebireeta baana ate ku mulundi guno ogenda kola ki yakuwa waabidde yampa waabidde ate mboirayo emisango emirala gyegirimi emisango girina kuba ndi muntu wali nina amabanja emisango gyenina nina amabanja gava kune ku ndongo nina amabanja agaweramu miliyoni 5 ekyo tokyewunyanga nga bankutte naye ate nabo balinkwata njagadde kubanga girudde emisango girudde abamu bagamba kunatwakola kyokka ate nze nkulaba ate buliri kitobola tewandaba era nawe bw'olinoonya ojja kumpitako nga tondaba otandise kutiisatiisa ate nkubuulidde kati ate wuliriza banoonya kituufu tebandaba nawe olabika olina pesa oba ebulamu bwange olaba nkulabidde mbadde sikulaba nkukyo naye jjona kusanze kukyo kusanga mukaaga mbadde ekiro ntambula naye kisinzira nina puroguramu naye kyesa kyakola kwegenda mu mabaala agali publiki nembeera awo kubanga ekyamazima ekigambo ky'omwenge nakiwummuzaamu era tewali munywi
naye nanywanga bubiri busatu kati ngenze nguviirako ddala kati nywa kamu obanga bujulizi sebo golabanga ekitone kikisente si ssente otuuka obudde nga buli limited kati obuvunanyizibwa bwange ejja lweri najja mu ndonga nti nga contacts ntono mu phone book segedde nga teriiwo ojja amaanyi ago okuwalampa ago simanyene luli nali nago kati gwokujjukizaako we najjira okimanyi nti nalina bodyguard oba tokijjukira nkijjukira kati najja ndi munafu muleme wali omusasula nedda nkubuuza ono gwe mulaba nesho yange yasookera ddala yayampa stage yali ajaluna kasolo ninge yali sina bodyguard wamuyina kati guluza najja sinasinka businkati amaanyi gakatugo gagalwa genjogeza nze mu butono bwange najja neetegese kyenyingira naye entalo nyingi ate entalo ze ziri mu industry oba okyali kulakola sente ze Frank abawo oba okyali ate mwe tuba tunyuma emboozi z'abategeevu toleeta Frank Frank abawo toninvolvinga mu nsonga z'abategeera ye oleeseemu waki ate simanya tiimu kawumbi kati naye asabiriza kati yo omwogeddeko akola ngani mpuliriza ali ene kyeyabuuza akola ngani kati oleeta emboozi ng'onyumya ku bantu kati kuyizi Frank abawo kale mu describing nimbuuziza gwe gwomuleese mu mboozi wali awo abeera akola mulimu ki ayambale galubindi akola mulimu ki galubindi mulimu nawe zino ozambadde simanyi mulimu president wa TikTok batya abaliwa omuli era baani obuli mukanya media ngate bamutwala omuli omuli jobless billion kana kakatala abana bonna boyogera babisinga kati kankuwulira ebigambo binze goyogerako Frank abawo Frank uliriza Frank abawo mumanyi nnyo namuwulidde era ngo nze lwe nali eggulu bajja ne bansangayo oyo bukenya bajja kubuulira mazima naye kimanyi Frank abawo yankabirira ennaku nenkya n'okutya aboonya ne bwayogera ne Jenosale talaba nekikoonsawulo gyagendera ku bandi egenda eggulu kati kyamusinza okunyuma tukalaba ku TikTok nga kewaana mbufe tugenda ewa Jenosale atugamba bwati nga bwe yagendayo ddi gyabadde okugenda eggulu n'okoma mu woteeri oba olabye essale emwe kati ate otadde ku eyo sina mwogerako leka njogere ku basajja bali ate abawo model relevance yakinaawe so abawo omusajja wange tomukuba bwoti ate president ne TikTok president nange nze nali manyi ategeera jasiza tategeera omusako kimunzero oba oyo oli muyinvu nnyo niye tategeera omuntu tategeera abakoze mu mbeera yonna abawo tugenzeyo nye naye olina omulamu agonzigyeko abawo tumuweke kati kankubulire buli obeera nga tomanyi nnakuyo nzizeyo ku Palaso bwana Palaso njagala nkusomesa omanye ennakuyo bagamba akajja omunaku kakola ki akajja omunaku kemenya ejjanze limuka nanzige Palaso walimu okumanya ennakuyo Palaso yali yafuna omukisa emabegakaawo nga yafunayo kinnamukadde bibampayo kutuzi bino ebigambo byenyogera byange jingutereza kamera jintunoba mpa singo jimpe yali yafuna omukisa yafunayo kinnamukadde ki kisudani kale mu bantu bonna n'ofuna sugar mami abaana beegomba kufuna basugar mami bazungu gwewafuna mu biika tabani wamayanja olimba nnyo kale nomala n'olimba mbu byabanene mwesingoye nze ngatova mu mabina gasigama mukadde omusudani kati ng'alinamu ssente kati ate Palaso mumanyi nnyo oyo Palaso nina obutambi werabide nakola ne Palaso seziwere 10 nange nalikuwa ate nali mpigi naye sibimanyi nze buli kimu watwale mu kooti ikola ki twakola shopetolola kati Palaso njagala nkola content kwebaza batambuza Uganda kati njagala Palaso mulage content mumanyi Palaso Dubai wanambuza Uganda wakondo bati goza Uganda etegereka buli muntu next Friday sirinje 10 ng'osuza bubi naye walambula nakyo kiwe kati namukadde ono aliriddawa kati namukadde era Palaso okuwonabula ne show
yamukyawa omukazi yamukyawa aliko gano atamanyi nakuye abasonga bano era bano ono gladiator basajja mmwe mwasula palaso omumbi mwalijja n'obusente budoola bufeeke dola omusajja ne mumuwaga n'alowooza ng'ande gladiator sinayogera ku linnya lya muntu nze siifuka simaba mu kamera na palaso ndaba gladiator owulira ne mumuwagaawaga wano kakati ennaku zino omusajja mwamusulawo n'ekyokulya takola ki ng'omugagga baamubaka kati ng'ogyeko ebyo by'omugagga yesagala muyingira nze ndiko ono palaso kati palaso nkugamba ebigambo bino omubikodi bambi kikazi kyattu kisuga mami kirina banayinza kambabuulira bavubukamu abanaku bw'ofuna ng'omukazi yenna akuteekamu ennusu yo muwe ekitiibwa oyo omukazi yakwata palaso ate palaso bonna ngenda obubinja kuleeta likodi zonna n'amanya g'omukazi n'obutambi bwe bumu yabumpadde sente bw'omanya omukazi okugwa mulaavu n'eggaayi kati ate omukazi oyo atabanya abayimbi tomenya bigambo byange era palaso alina omuyimbi gwe yali amubbyeko bamutwala okuyimba birthday ekikazi ne kimwegomba ate bwenda bakugala nabo bamanyi bakwano bo muyimbi mukwano gwo ayimba omu gwegali muyimbi palaso yabasuga mwami wa muyimbi munne nga bamututeko okuyimba birthday niyo oluyimba lwe kati babo manyi basmati wala baba n'obudde ate ng'oli omukazi naye wakayaga kati ate nga palaso kamukuba nnyo onfuna kati palaso omukazi bwe yagwa mulaavu omukazi yamugamba agenda emunyonyo buziga bbunga ononye ennyumba gy'oyagala palaso ng'agenda nonya era palaso banatera omugoba muzigo gw'ebbunga gwa bukadde buna omukazi ng'awuliriza omwezi omukazi ng'agenda mugamba njagala onkolere quotation ya furniture gw'oyagala omukazi n'avungisa dola $1.5 million na palaso bino gojja kwewunya na bimanya nti gwe nakwetooloola ebikusibye ebyo ne wana abatansibye ogenda kukoloola nja kwetonda nze neetonda mangu otandika weetonde nga bukyali nze owulira omukazi n'ashoppinga ebintu byo anti palaso mu nnyumba alabika alinamu sandals omukazi nja bitutte omukazi wamala okubaana naye n'amukuba yaddayo e Sudan yakuba omukazi muka munene awo tolimbira awo tolimbye bonna ngenda obubi awo tolimbye omukazi gagula ebintu bya $5 mwezi entebe kitanda mifaliso kati naye kati palaso ofuna otya amaanyi agegattira ku mufaliso omukazi gwe yagula naye ng'oli musajja kati omukyala aliriddewo kati omukyala baatabukamu omukyala yamukuba mukumukuba era yamukuba amulangira genda sikyagala busente bwo nafuna abagagga nina bagireeta babano kati bagireeta baabula kosati tubulayo weeks 2 kawali wadde ebbaana mu kibuga Kampala boosi wange sifuke ag'omunkubagalo gagamba nti ali kabowa yamanyi kubasembeze sina kyennali agezaako okulaga obutamanya nnaku palaso alina omukazi akyaliyo mu nnyumba ennyumba akyagirimu naye ali ku bunkenke obwekira kubanga lwentu $1.4 million tamusobola omukazi yali yasosola myaka 2 gikyaliko asobola okusalako sse n'akuba bbaala kuyinza okuba nga kulako emyezi nga 6 era muwayo egyo emyezi $12 ate wa property addiza nafunye omukazi asobola okukuba omutwalo gwa $, ate ng'omukuba nimwewani yagaloga kati kanguwewina aliwo munaye ate kati munaye mama Prosima yanja yagenda yeyegayirira mwana wange muddiremu maama walaba n'ebizibu bamama muleka anyiga bwemanyi sente zange zifiridde ku batabani be nenkwate owuwe omulalu nemujjanjaba nankuba amannyo n'agajjamu ate nagambo mbwa amannya alabika yalinamu ga bitundu kasaweetaba mu mazina g'enkima zisikutaliza yavaayo n'agamba mbu amannyo galabika gaali ga pulasitiki gwe nawe ojja kugafuna oba batanu bajja kugafuna aga pulasitiki kuba kati ge nafuna osegedde nze kyayinza okugamba palaso tolina kyojja kunkola
tulina kyojja kunkola kiri waggulu w'amateeka Uganda otegedde ne tulina kyojja kunkola kubanga ate ng'oli bubi nnyo takirina bino bipapula byakusaagamu busaazi ako kampuni eyo nga tesaaga ya mwami Katembe taata ntwala obubaka buno Katembe si eno nanyini Ebonizi ate kati eyo balaka bafunye buloka mu kampuni yakoze ebipapula omusajja tasobola kukola ebipapula bino oyo omusajja obusungu bwalina ku palaso ne property za radio bakyaziremedde abo baagala kuzidya zonna amataka g'obugenzi radio gonna mwagagobako nnyina naye bwino gwe tubalinako mumumanyi mukyaka olaba mukayana n'omufu eyafanga omulamu waali alibadde akola ebirala awo nanyina nti mwali bafu olw'omufu yali abasinga okukola ne kati mu bufu bwe kumaliye kumulwanira abo abasajja bansitira ssente nnyingi nnyo okubuulira David ekimanyi ne ku lunaku lwe twalegende Kagale twatwala ente baagana wizo okujja ekaggawa mama wa rediyo ate bagali bakuguza leete gasonyi nfu eriiso andi banguza ate kati gwali musango gwange nze nagula mu lufu obalete ente nga nfu eriiso wali teraba naate nakimanyi nange maze giwaayo era bange nabimanyira mu mawulire kaze wanda nabawa ssente muleete ente baleeta muzibe kati nze nali nnuuzeeko ku nte nabalonderayo muzibe naye ate kati ekyo kati nze nno nali mpaddeyo era balina okuba nga bagiryadde ennyama kinayagala kwangu palasi yakunzigiramu ekyalo ate kitya sente yazitwala kati nze kyekikye nagambye bwe najja si bwendi ate palaso simulinako obusumu nti yanzitira sente palaso obuzibu bwe namufunamu y'omu kubankubya kubanga wizo okunkuba meeting wizo teyagirinamu kubanga yorede yali atamidde ng'atudde ng'eri ate palaso kumbe nga simanyi nti gwe tulowooza ng'ategeera ate ye tategeerako ddala n'omutamivu amusinga yatandika okuleekaanira waggulu mutamivu n'avaayo naako ategeererako ddala wadde ensi ebakutteko babeera mu kugugumuka okubuulidde tuweka juisa akala kuba akalize kubanga anywa kasembayo kuba kipapula kyagonda kutiisa naawe nze era ndenda kutiddeeta gundi omulala baye natiddeyo anko wange ebakutiisa nage anko wange sikulanga bamutwala kubanga basajja ababeereranga omulese nze kyenyinza okubagamba njanga tumaliza anko kati ninyo nakulako nakoeziyashuka mame tugimazeeyo yamukuba yamusanga mu nyumba tukimazeerindeko nga mmaliriza ku ngoze otyo shuga mami aguze yapangisa ennyumba nomulira byogo lyabavubuka abaana wakubiddwa ennyumba kati ku mawulire gennina palaso mukombi mulungi kati shuga mami oli naye yanyumira nnyo mu maaso n'emabega ate bwino gwenina kati mukazi ate yennyini yayogera palaso ogamba aliwa oyo mutabani wa Mayanja Pius Mayanja eyita byabanene ng'okomba amazi g'omukazi oba munene ate nze wakidde okufanga ndi munaku sisobola nze ku myaka gye ndiko gino gy'olaba sisobola kwegomba mukazi lwa ssente ze kati baana akusaba akatambi mu kkooti ako ng'ali eri gy'ogamba waba musajja nagwe agugatte ku guno abasobola kutenda muli mukupolomootinga kivulu nze simwagala twayawukana ebyaddala ekimanyi bwe mukubira essimu tagikwata infact yambulookinga ku WhatsApp gyokebera tasobola kulaba kifaananyi kye kati kankulagiwa enamba yenjirina MTN yagambye yagimenye tagimenyanga akulimba tolaba ntereeta kifaananyi kye wano eba teriimu yagambye yagimenye yoneereeta ekifaananyi wano bwoti kandabe wano kati omukyala n'amukuba empi kati bw'akuba mukazi wattu n'asala ku buyambi n'asooka addukamuko mu Uganda kati gwe tulanda ekifaananyi kyo kiraba ku ekiri kati enamba teyakubulookinga ate poza agenda kati bino byokoze agenda kumbulookinga naye ngaba kubulookinga ogenda kuza omwezi 17 omwezi ogwokutaano naye nze kyemmanyi ebiseera ebisinga ennakola nnyo ebintu kyemwewuunyanga mulabyankondo batinga ze okuteeka nso ya palasa ate maaso okunda wanga nkoze ekintu ekyo bana okufiirwa buli kye nnina ku nsi okugenda n'endya kasasi okukola sho ya palaso nze okukola sho ya palaso nona nti nkoze konsati nga Katonda mu ngulu saagala kulimba palaso ekyamazima nkwagaliza kisinga kuba kibi
katatenze zijenkole nawe ati nikubulire ebigambo bya wakwasagala nina n'amaanyi agasobola n'okutonyesa enkuba okuva ku macapa kuliriza ebigambo byange naye tesobola kukola saagala nkuba etonye njagala omusana gulene nga guli kiriya ekisaawe bajje bakisaamiramu omupiira bulungi nnyo okategedde tewaka nawe gamba nti enkuba etonye okuva ku macapa kakawungeezi etonya si bwe ndi generation promoter olowooza bwe najja okutegeka endongo kulaki natandikira mu byalo enkuba yankuire ibaana kuva ku macapa kakawungeezi nesimanya kijinkubizza enkuba yatukuba yali etu kati ngombe kati simanyi enkuba yatukuba yali etuse naye lwakubanza olubye lwakubanza ekisinga okumuma kwekubanga temukaana plasona ate nga wali omu kubasinga okumuteekako sente nyingi nedda kati palaso yenakoma okukwagala yenakoma okukukyawa kasana kuzuula nti oli yuza kati olaba kati kyogalaze namutaddemu ezisinga eza shuga mami oyo eyamupankiza ennyumba na buli kimu naye yamukubye nga muga nafunye bagiradieta oli mukazi wattu naye ali ku mawanga naye akomawo wiiki ejja ali ku kyeyo yazeeyoko omwami munene eri South Sudan amuyinamu omwana kati agenda kudda ne kasente omukazi okimanyi nti omukazi yaziika ne muganda waabwe yaba nesente z'okuziika agundi eyakafa muganda wabaka miliyoni yabawa omutwalo gwa dola gumu n'ekitundu hamufule miliyoni 3 gumu ekitundu ze miliyoni 5.5 bangambye yayongerako n'endala emitwalo 3 okumala mwina obwongo buba bunafu nemuwa omukazi dona bwati asobola obba wasente muziike muganda wamu n'omukuba ate mutegereza mugenda kugweddanu mu Kampala wakati omuntu alina kapasite okuteekamu miliyoni 3 asobola n'okuwa omuntu miliyoni 1 akola ekyayagala ate gwe mukazi gwe nawe noonya kati owakola noonya mukugondeza kati kalina ate ayimba wa ayimba emiliyoni 10 akaana n'emuteni yagwa tewakyaliko bakatundi zitambula tobola ayomba yali tayomba bwe yalina malamu nenalonda nemmala ye nga teyayomba nga bamuwa awaadi z'emuteni kati omala kubanga wagwa oli mutemu maliriza nakyo oli mutemu mumukolere fayiro musibe bulungi antwala okunsiba mulekeyo andi omugenda otegeera nti abantu bakambu nze nva Kanungu ku boda ya Uganda ne Congo